We are saying let us copy from him and express to our friends, to our relatives, to our neighbors. Let us share the little. It is spread from your house to the neighbors, to the rest. No. Olunaku luno omusaayi tusale amagezi gonna tulinayo olunaku olwaleero neweruli olwokusande weruli kumande weruli salatu wasalaamu kati yatuuka n'ekiseera n'alayira okusala omwana we lwakugaba lwabukkiriza nakugondera bwa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti kyetusooka nakyo mu lunaku luno inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha, olunaku lwa Idi kyetusooka nakyo kujja wano kusaala. Bwe tumala okusaala ne tuddayo ne tusala ebisolo, fasalli li rabbika wanhar. Naye omuntu ayasaza ekisolo nga tannajja wano essuna agivuddeko Nabbi sallallahu alayhi wa sallam eyo seba kulya wabula ebeera nnyama ng'ennyama endala yonna yawadde abati. Nolwekyo akalombolombo akakulu nti bwe tujja wano tumala kusaala bwe tuddayo ne tubeera nga tusala ebisolo. My dear brothers and sisters, this day marks the end of the Islamic lunar year. We are now moving from 1446 to 47. We are entering the new year. But I advise you to look at 3 issues. 1, evaluate yourself. Make a self-evaluation towards your Lord, towards your duties and the obligations that you are meant to do towards your Lord. Second, get time and repent so that you can have a new year when you are also new. Forget the past, start a new page. How are you going to start a new page in the new year? By repenting. Seek God's pardon and forgiveness. Don't transfer sins and evils from one year to, because you don't know whether next year you will be there or not. Lastly, I encourage you to appreciate and thank Allah subhanahu wa ta'ala for keeping you up to this day. Very many of our friends are no longer there. Others, we buried them. Others are having challenges here and there. They were imprisoned. Others are sick. But for you, okay. Take time and thank your Allah for keeping you up to this day. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض عن أصحاب رسول الله خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكافة الصحابة. اللهم يا فتاح افتح لنا أبواب كل خير فأنت خير الفاتحين. اللهم يا رزاق ارزقنا رزقا من الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا أمورنا يا ربنا، يسر موضانا واجب دعوتنا واحفظنا يا الله فأنت خير الحافظين، وانصرنا يا الله فأنت خير الناصرين، وعزنا وعز الإسلام والمسلمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين mubarak idi yamu yemikisa n'okubozaayoza mu butongole okutuuka ku lunaku olwa Idi olw'okusala ebisolo. Obubaka bwange buli mu nsonga nga 3 oba nga 4 insha Allahu taala. Ensonga esookera ddala ekwatagana n'abasiraamu okubakubiriza olunaku luno olw'ekitiibwa okukyakalako mu nkyakala ennungi etaliimu kujeemera wa kitiibwa Katonda waffe. Tubasaba buli yenna alina wagenda okukyakalira
akyakale naye nga tasukka kkomo nga tuli bantu bakikula kimu basajja bakyala naye tusanga nga tukumaakuma abantu okubeera obumu nga bannabyabufuzi babakola babaawula so tukubiriza bannabyabufuzi nti purogulaamu yammwe etandise naye temwawulayawula mu bannayuganda leke bannayuganda babeere kimu wamu n'okubeera nga ebibiina byanjawulo tukkiriza mu nfuga y'ebibiina ebyenjawulo naye tubasaba temwawulayawula mu bannayuganda kubeera nga mutuuka ne ku extent ekuba omuntu okumuwugula ekigere kuba omuntu okumutuusaako obuvune obunene enkola efaanana bwetyo si nnungi ng'era bwe tutwala omukisa guno okukubiriza abazadde okuweerera abaana baabwe n'okukuuma obumu ng'abasiraamu abazadde okuweerera abaana kigambo kikulu kuba wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubiriza abantu okuweerera n'aga nti talabul ilmi kunoonya okumanya fariidatun ala kulli muslimin omusiraamu alina okusala amagezi okuba nti asomesa abaana be alina okwesomesa ye kennyini ekisemberayo ddala ensonga zaffe kubiriza abantu okukola kigambo kikulu obwava ennaku zino buyitiridde abantu abamu beeyiriza ku ffe abantu abamu beenoonyereza ku ffe kubiriza abantu beere bakozi era bwe tunaakola tujja kwegobako olondera obwavu tuve mu kutuula kulera engalo kubanga bwe tunaatuula tujja kusobola kwegobako buli muntu abeereko ne kyeyeekwasa kyakola obutono bwakyo bwe bunene bwakyo naye nga akoze ng'era bwe tukubiriza gavumenti okuddirizaamu abadde enkeerabiri okuddirizaamu ku mateeka ag'eddembe ly'abaana lisusse abaana baffe gavumenti eboonoonye n'abazadde baboonoonye eddembe ppitirivu era kati abamu ebonaabona nabo nga gavumenti olw'ekyo kye yateekawo ekyokubeera nti eddembe lyayitirira omwana okumugunjula oba otuyambyeko ffe nga bannayuganda omwana okumuwa eddembe erisaanidde oba otuyambyeko nga ffe bannayuganda obutatutigomya kati olwaleero osisinkana nga nabo bennyini babakyukidde babakolako obulumbaganyi obunene ate bamala ne babakuba bubi ne bayitawo olw'okuba nti eddembe lyayitirira mu ntandikwa akakyama amamera oyagala okukagolola nga kakuze obanga kamaze okutuuka mu bbanga eryokukungula omenya kamenye so tusaba abantu okuddiriza ku ddembe ly'abaana abaana basobole okuba nga bagambwako tujja kufuna abatuuze ab'omulembe gye bunajja okwenenya kigambo kikulu mu ddiini yaffe nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti kullu bani adam khata buli mwana adamu muki musobya wa khairu lkhataina tawabun ate omusobi omulungi yo yeyeenenya kitegeeza nti omuntu bw'aba avuddeyo ne yeenenya tugamba nti aba akoze ekintu ekikulu mu ddiini wadde ng'endaba zaffe zanjawulo ku kwenenya olwo abalaba nti ono yali badde yeenenya bw'ati naye ffe ng'obusiraamu tusanyukira okukola ki okwenenya omuntu kwaba avuddeyo ne yeetonda eri abantu wabula tukubiriza abakulembeze era okwongera okukwata obulungi bannayuganda bannansi n'okubeera nga tukendeeza obukambwe abakulembeze tukendeeza obukambwe ku bannansi ebiseera ebisinga obungi basigalawo abakulembeze bagenda batuddukako ne bafa naye ona tulugunya bannansi ona olowooza nti enkyo ogenda kufuga baani ona ayagala bafe enkyo onaafuga baani so tugamba abakulembeze bakendeeze obukambwe ku bantu be bafuga barakallahu fiikum